Olunaku olw'eggulo lwaweza omwaka mulamba okuva Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale bakwatibwa mu bitundu bya Riverside mu ggwanga erya Kenya bwe baali bagenze okwetaba mu kutongoza akatabo aka munnamateeka Martha Karua. Oluvannyuma baakomezebwawo kuno ne basimbwa mu kkooti ey'amagye era bwe batyo ne baggulwako emisango okuli ogw'okuseketera gavumenti kw'ossa ogw'okulya mu nsi olukwe bwe batyo ne basindikibwa mu kkomera e Luzira. Bannakibiina ki People's Front for Freedom leero bajjukidde engeri gye baakwatibwamu kye bagamba nti bano bawambibwa ekintu ekimenya amateeka. Obwennyamivu n'obunyiikaavu obw'ekitalo okubanga tuzze okukungubaga kisookera ddala olw'okuwamba mukadde waffe Dr. Kizza Besigye okumala omwaka mulamba. Ekyo tetuyinza kigaana nti kinyize eggwanga n'essefunyiga yenna. Okusinza kwakolanga kulya PFA Full Elias Lukwago basemu nti Dr. Besigye akyali mulamu era ngo nategeeza nti olukwe lwali lwakumujjambula mu bwensi. Naye mu byonna kye twebaza Omukama Katonda nti Dr. Besigye mulamu waali guno omwaka. Lwaki Dr. Besigye yawambibwa? Ekyali kigendererwa kumutta, ekyo tekiriiko kubuusabuusa. Abaakurosinga okuva wano okugenda e Nairobi ne bamusanga mu Riverside apartment. Ekigendererwa kyabwe kyali kyakumutta, tekibangako kyakumukwata ku muzze. Kyokka n'atabukidde Essiga Eddamuzi lyalumiriza okuba nga likosebwa gavumenti okuma bannayuganda eddembe lyabwe nga bwe gwali nga Besigye ne Lutale bagaanibwa omukisa gw'okweyimirirwa kw'ossa okuma Besigye omukisa gw'okufuna obujjanjabi n'ebirala. Okuva nga 31 January Supreme Court bwe yagamba nti mukyuse fayiro egende mu kkooti eza bulijjo, tebaakikola. Dr. Besigye n'agenda kuwanga strike n'agaasijja kulya kukomba ku kamuntamu. Era obulamu bwe bwali bugenzi paka nga 21 February lwe yatwalibwa mu General Court kkooti eza bulijjo e Nakawa. Twasuubira agencies bbiri okuyamba Parliament ne court. Parliament bw'egisonga bw'egendayo baakwata akakiiko akakulirwa Fox Odoi ne kagenda kalabire ddala Dr. Besigye afa. Fox Odoi najja akole report n'okutuusa olwaleero Parliament terivangako kyekolawo. Wano wasinze nalangiranga bw'atongoza sabbiiti ey'okusabira bonna abaasibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi omuli ne bannakibiina ekya NUP. Olwaleero ffe twalangiridde nti wiiki eno yonna yakusabira Dr. Kizza Besigye era nga buli omu tumusaba wooli mu kusaba kwe wekka okuwawamu bannaddiini mwenna ab'ebyobufuzi n'abaani tusabire Dr. Besigye ne ba political prisoners abalala bonna si Besigye yekka. Banira basabe Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda Owiny Dollo n'Essiga Eddamuzi lyonna okukomya okuzinira ku ntoli za gavumenti wala bakole kye kibasuubirwamu kyemekutattanya mu mirimu gyabwe. Kakati bannakibiina ekya PFF baagala ekitongole ekigatta bannamateeka ki Uganda Law Society kisukiremu okugatta eddoboozi mu kulwanya eddembe lyabo abazze nga basibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi. Presidential candidates abali ku sayidi yonna ekusaidia abanyigirizibwa ensonga eno tugiteeke ku mwanjo ey'okugamba nti ba political prisoners baffe bonna balina okuteebwa. Olwo olutalo tululwane kuba ffenna twolekedde embeera y'emu ku fayiro okuli Dr. Besigye kwe baateeka Honorable Ssemujju, kwe baateeka nze, kwe baateeka Salamu Musumba n'abalala. Bano oluvannyuma boolekedde mu kkomera e Luzira okukyalirako Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale okutongoza sabbiiti ey'okusaba nga wayisa akabanga bano bakomyewo era Lukwago n'atubulya ensinkano yaabwe ne Besigye bwetambudde. Tubalabye era nga bwe twabategeezezza nti tugenze kujja tuzze ku prayers okutandika officially a week eya prayers era tugitandise. Ekirungi nti bakkirizayo abatonotono ne tugenda ne tusaba naye abasinga babalemesezza okuyingira. Ono atubulidde nga Besigye bw'abategeezezza nga bo abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi bwe bakwatagana era nga tebeyahudde mu bibiina bye bavaamu. Kyaba political prisoners bali wamu nga bo bonna ba political prisoners ddoboozi limu lye boogeza. Embeera gye balimu ebagasse bulungi era boogeza eddoboozi limu. Bali wamu n'aba Eddie Mutwe, Bobby Young, Bobby Giant, Waswa Mufumbiro n'abalala. Okusinziira ku Lukwago, Besigye aliko obubaka bwasindikidde bannayuganda wabula nga bakulya amakomera babubulankanyizza. Dokita abadde n'obubaka bwe nga buwandiike era ne tubasaba ne tubagamba mukkirize Dokita awandiike obubaka ne basooka beenyoola oluvannyuma osinakkiriza mu kulumbaziira.
dokita n'abuwandiika kabwa peegi emu n'ekitundu. Amaze n'ayita musajja bamuyita kuyikiriza n'abumukwasa agende ayokyemu kopi abutuddize. Okuva olwo kuyikiriza yabuze, tumunoonyezza tazzeemu kulabika, tuweereza ababaka bonna bamuyizze, mwami kuyikiriza abuze n'obubaka obwo. Besigye ne Lutale basuubira okudda mu kkooti enkulu ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku Lake STV agaleero.